Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Gwe muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Yes. Sisobola. Gwe. Tujja ono yali scarce kati just gonna kubye simu nagisibeko. Wadde siriwo. Wadde otambudde kati era nkedde kubira ono. Gonna desiti kati nakutuna pinyonyi n'ennyonyi ez'olunaku. Nentwala n'enziza sise. Nali ku nnyonyi nze. Nadda. Niwe nali gambe na Dubai. Dubai n'egaana. Gendako wakiri okumpi. Uwa. Abaana ba Hilfi bagenda Zanzibar. Okakasa. Bagenda nga 3. Mr. Manager yakugenderako ejjinja. Bagenda nga 3 bakomewo nga 7. Basasudde. Bakoze abazadde babakoledde gundi. Abazadde okusasula ky'essomero basasudde air ticket. Abazadde. Ng'obayiye mu ssente. Ate ezaaki. Ng'obanguyiza. Omuzadde bw'agamba nti ayagala. Eri abazadde bamanyi. Olimba. Ebintu bange bikyali ku bebe sigendako. Sigenda bisimuula. Katugenda ku ki? Tukyali ku secondary infertility. Luli twayogera ku bintu ebiremesa okukola ki? Katugenda kulemera ku nseke, structural problems ezitawaanya enseke. Omuntu nga amaze ozzaala zijja oluvannyuma. Tumanyi tudde ku magi. Ebizibu ebibakira amagi. Ne bimulemesa okuzaala nga yazaalako. Ndo tukitambuze bwe tutyo. Kiri fine nnyo malidadi sana. Wano wenjagala okutandikira naawe. Nkuwaniriza n'enkobaza okuba ng'otwegasseeko gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Kansubire nti bitambula bulungi. Olunaku olw'enkya Easter Sunday. Kansubire nti birungi abali wabweru wa Uganda ngoga nti nze nakoma okulya ku Easter Sunday, nakoma okugirya n'abantu bange ebbanga ddene emabega. Byonna nkimanyi nti bibeerawo naye nga nkuwaniriza. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu buli lwa mukaaga tubeera ne Dr. Aida, tubeera ne musawo Aida Nasolo okuva ku Wandege ya Imaging Center. Ono obukugu bwe buli mukebera endwadde ez'enjawulo. Abaami bangi awo omukugu nnyo. Omusajja watambuzanga eddakiika 6 kati okuba 6. Watambuzanga eddakiika za 3 kati ozuukuka weebaka abakazi bakulangira wabadde ki kyakutuuseko nange simanyi. Gende wa musawo Aida Nasolo ajja kubanga akulungamya, ajja kubanga akolako ate obeere ng'ofuna obujjanjabi obutuufu. Olunaku olwaliro ebigenda okwogerwako twagenda okumaliriza ku lw'omukaaga oluwedde nga tuli ku secondary infertility. Biki ebiviirako abakyala nga yazaalako? Biki ebiviirako abaami nga yazaalako? Naye n'addamu okunoonya olubuto olulala nga talufuna. N'addamu okunoonya omwana n'abula. N'aba nga yazaalako bulungi nnyo abaana 2. Naye omusajja omupya bwe yafuna embuto azifuna nga bwe zivaamu. N'atandika n'okwekwasa mu mudya gye nava yawali ebizibu. Oluusi nga kiri ku bulamu bwe. Tukyali ku bakyala. Biki ebiviirako okuba nga yazaalako naye addamu okunoonya oluzaalo omwana abuze? Mugumba oba singa mugumba omwana asooka yandi muzadde? Oli otya musawo? Ndi bulungi. Sina tabunaaka. Wangi. Sina tabunaaka. Tugenda mu Easter Sunday. Sina era tabunaaka. Bali bati. Mulimu gwange balungi. Mulimu gwange nkola bulungi. Nebaza balabi baffe abalungi. Naye asina batumira shewedde ak'okugyamu embuto kakwata ku bantu. Katya. Musawo otukomeredde. Katya. Otukomeredde otukubye emisomali. Fabali bajjemu embuto. Saagamba nti buli ajjamu olubuto alemererwa okuddamu okola ki?
okuzaala naye bw'ojjamu ennyingi nze nnyina gwe mmanyi yawakankulamu embuto kasita yazaala omwana we asooka ezaddako ng'abasajja baabawoomerwa ani yagamba abasajja nabakoowa olimba akakano kamanyi nze abasajja mbaagala moline yakoogera kati yajjangamu yazaala omwana we asooka kati bano abajjanga ng'anoonya obuyambi bw'omwana nga yeebaka kyere embuto ng'awakankula kati ku lwaliro omwana ali myaka 14 anoonya olubuto olala yafuna omusajja ali serious anoonya olubuto lubuze bakoze buli kimu nebiri bagamba bazita artificial insemination ade bakutera kama sperms bazijje bweru nabigatta ne mama nabikuyingiza era nabyo babikoze neziyiika anti kati kyetwagamba nti the more you do those procedures zetwayogerako nga manufacturing aspiration nga bakujjangamu ebyo ebyuma bireka damage ku system yo so abamu osobola ofuna omukisa notafuna damage naye 9 ku 10 singa ababa gituyita safe abortion singa oba okoze safe abortion ng'omusawo akukozeeko mukugu osobola okufuna omukisa ogwo guddamu okukola ki okuzaala nejjukira bulijjo okomugenda ng'okikola tekisobola beera perfect ate mudda bwantatuuka n'anoonya lumu ajjamu olu system neyonoonekerawo lumu bwe luti ne mulimu ajjamu embuto 10 naye naasigalira ng'afuna embuto kawakakaata oyo yaba kataba practicing what you call safe abortion azijjamu ng'agenderedde in the safest way and in the proper way kankugambe bwentyo nenzo oyo mba mulaba ng'akeera ku makya n'azaala omwana n'amukwata n'amutuka kubanga agenda n'azifuna mulimu omuntu ng'akozesa abortion nga family planning method ajja mu bujja mu kifo ky'okumira empeke ezimutangira yalinda omwana ne yeetonda n'atuga kajale ne gamala ne gawuza omwana abuze mwajjamu embuto mwajjamu nnyingi nga muzijjamu bubi awo katonda abanga agamba nti nkulindidde mu koona so kati abantu n'otuuka okumwagalaga nti nedda wandaga nti omukaaga togwagala wandaga omukaaga togwagala omanyi nti otuuka akaseera ng'olaba emmere y'omusajja olya yabwerere abalamu naawe bagamba yajjuza ttooyi ate oba wajja n'omwana bagamba ekyo kifere kyagala bwakyo akulire mu by'obugagga tayagala kuzaala naye nga gwe omukyalo oli enootoba actually secondary infertility tokubye nnyo eri very painful naye okubye nnyo ajjuza ttooyi abalamu olugira mwezi gumu 2 atandise otujjuliza nettoyi gyagamako nga yakumuzigo naye gwe omanyi bwe kiruma ndi mwannyoko omukazi azze kale n'omwana owaffe abuze bwe tuliisa ng'oli nga bwe muliisa okusomesa masomero ag'ebbeeyi nga mu maka gammwe temugayinaamu mwana actually family teba happy completely ebeeberamu ekibula ekibagatta gwe n'omwami wo bwe guno omusaayi gwe mugasire mujjamu omwana kubanga oli gwe wajja naye obudde bwonna taata wa amunona n'omwana yennyini akimanyi ono si taata wange ng'omaze okumuinvestingamu obudde bwonna anoonya kitaawe kyobala omukyala agwa wabi ne walungi okusobola okunoonya ki omwana omulundi oguwedde twayogera ku biki ebiremesa abakyala abo abazaalako ng'owuniikiridde olina gw'omanya ayita mu mbeera y'emu bangi yani bangi olina erinnya lyeyogedde bangi actually eno secondary infertility ekosa abantu bangi ate eruma omanyi bino ebirwadde bino ffe ebirwadde bitukolako omuntu ajja nga nalabika bulungi nga manayo naye mulwadde naye ng'alina obulumi bwe munda bw'atandika okubuulira ku ng'ajjukira n'ekimu ku bye yakola musawo nina obulumi nti kiki ate ng'okubika lipstick olabika bulungi nti musawo seebaka ntulantunula musajja mangi omwana olwange gwe nazaalako namuleka wa kitaawe akagendimu sigalinamu mwana obudde bwonna banfulumya bwe kituuka ku bakyala abanafu abalowooza nti ojja kuteekawo obuteeso okuma amaka nekisukka ti wololo 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 ngazaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi kati wuuyo tozaala
oli mu Kampala n'okulima tolima n'abagenyi tolina nnyo bw'oyaniriza kati onoonya kikuumire wasigwe mulungi nalulungi toli mukazi mukozi nti omusajja omwongerako ng'ekirina okukuuma kantu ako okagyemu omwana n'omwana agaana kati awo omwana bw'agaana agende wa Dr. Nasolo bakole woshi bakayita batya bakwoza obeere nga ye kapito wo abakyala basinga twali tubagamba ennaku zino tobeera mukyala owa bulijjo amakinga sex nga contribution yokka gy'olina mu bufumbo era kyalina kifo mu basajja bategeevu nze mukyala wange kyangambya n'emyaka 2 tapanga ekirowoozo kiva mu mutwalo okujjako ze kusaba okujjako obeera nga nsaba njagala kukola kino naye tampangako idea eyinza kuvaamu mutwalo gwa nsiimi nti oba tuguleyo booda eyingiza omutwalo lunaku wano nti oba tugule tabangamu kirowoozo ky'amagezi n'eki kyeyakola ekyamagezi kyakuzaala baana ogwaggukoze yazaala abaana mu 6 naye nga kakyanga n'onyuma naye talina kigambo ky'amagezi kiyinza kukwongerako laga nga kyekyamundesaawo n'amuta bajja baleka wakatukomero Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe kyemukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala High Energy Electricals abakuwera bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ganjuba naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2 essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti bebamwe ba High Energy Electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masannyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya mwebale nnyo mwebalire ddala tukwaniriza oluganda ali eyo amannya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray oluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse kubakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike tukyali nawe okyali nawe ku Lugonvizi Show twala omwana ku Hillview Primary School Matanga bajja kubanga bamuwa ekifo balabirira bulungi abaana baliisibwa bulungi basoma bulungi ate nga school fees asoboka bw'ogenda ku Hillview Primary School Matanga njagala kugamba nti tojja kwejjusa kubanga ddala ebintu byabwe birungi nga bw'okiwulira abasomesa batendeke bulungi abaweereza bateeketeeke bulungi ebibiina n'ebisulo kwoteka n'environment y'ekifo ddala otuuka nti makubuula ye Hillview Primary School Matanga naye ng'okumanya ebisingawo kuba ku 0752 64 74 22 0752 64 tukyali ne Dr. Aida Nasolo nga tukyatunuulira biki ebiviirako abakyala ng'omwana omu 2 3 yabazaala naye ng'anoonyezza omwana omulala tali ku family planning tebamusala nga nseke naye omwana abuze kigatteko nga beerya wangi kuyita ku area because you eat me I eat you we eat ourselves kali osobola okera ku makya n'ogamba bawo mu Hana I want to eat you
I think she's the man who eats. We have taken so long without eating ourselves. Chinene okubye nnyo yobikeko kati ntugezeko secondary infertility failure to conceive or carry pregnancy to term okumalayo after previously giving birth Wazaalako omwana. Netwogera ku bizibu amesa omuntu leero njagala tusenteringe ku buzibu obukwata enseke. Naddako tugenda kwogera ku buzibu obukwata amagi. Agazaala nga wazaalako dda walina amajigo naye ekintu ne kirumba amajigo ntaddamu kola ki kuzaala. Leero tugenda kusookera ku nseke fallopian tubes. Kati tuba tukuba nakasomanga tubes fallopian tubes hijirwaji ngogatta nyingo za AO zinagamba biology ya osi biology yennyini wano biology ya kubanza lwaki waita mwagala wakazi yetaaga just interest kutanga anyuma arts wali omukola bulungi ka system nafuna ddi wano mu history ate ddi distinction mu history ne geography distinction 2 muchi just nali mu olevu ya samkola ku elevu ne wali chala kigazi ne somesa bya kusombowa nali mchala ayagala nnyo soma ekitabo tosobola kuba na muwala akola PCB math talina budde bwa nonsense buli dakika aba n'ebitabo bwati biki ebirala byewasomanga byewakolanga ngasoma ng'ovudde kusoma ebitabo ate obudde nali student ngasoma ngamba ebirala like nga bonaga nti ng'ovudde kusoma other co-curricular activities eleven nali siina kitabo nali ku kitabo olevo nali mba kompiira nga ndi defender yes ne eleven kyali kitabo naye kimanyi nti kati abasomesa bangi abakusomesa ng'obasinga n'obugaga totebayitako agati yansomesa baagala nnyo era nti dobatumira kuba n'abansomesa naye tebakutya kubanga all this knowledge bebo omujjaku tosobola byesomesa bino ebintu but oba kusomesa nawe nojja oyambe ki ate musalugungu ngenda kati omukyala guno mwaka olambadde nnwanirira nnyo abaami ngenda lwanirira omukyala anoonya omwana because omulwadde aba mulwadde tasaana kukola bintu bulungi mwa mwegattanga obwongo buli ku kimu mwana anyiganyiga nze mbalaba nnyo banyiganyiga batugubala kitono nnyo kimujja mu gundi era nze omukyala tazadde mwana aba n'obusungu bwe already talina mukwano kati ova nkugambye ngenda tutereze society yaffe bakyala bano bafune ku baana ne bw'ofuna olubuto alunyiigira ku mulembe guno tonenya mukyala afunye olubuto nga tomanyi bbaawe wabula kubanga musawo gwe nkolako tombuuza bya musajja nja kwetetenkanya ennaku zino babayita nzaala mu buzaazi tofaayo ne nze nange sifudde tetwagala mmanya mwami we naye oyina omwana ara agenda okwogerera nga oyina abaana bo abasajja balekedde gwofuna abaana bo osirike kakati enseke so fallopian tube twagamba this is where fertilization takes place kati eyina parts eno fallopian tube tuna kye tuyita ampulla olaba nti luwanvu oluseke twagamba ojjiriva eno ne litambula ne lijja wano mu ampulla ne lirinda enkwanso n'enkwanso ne ziva eno ne ziyingira z'enkwanso zimanyiibwa okulaga ne zijja wano okusobola okukola fertilization kati fallopian tube eyina part eyina ampulla eyina isthmus eyina epididymium sigenda byonna tetubyetaaga naye kye twagala okumanya ndwadde ki era bizibu ki ebiyinza okukwata ensekezo ne bikulemesa okukola ki okufuna olubuto obulwadde obusooka tulina obulwadde twabuyita salpingitis inflammation of the fallopian tube oluseke luno bwe lunaalwala obuwuka bujja kuva eno ddala mu vagina bujje bwambuke bujje mu luseke buleetewo damage bw'onaafuna damage ogenda kusooka ofune pain bw'onaafuna obulumi buno bugenda kuba bukulemerako because obuwuka bwatambudde ne bugenda mu luseke luno kati pain eyo egenda kuleetera either right pain oba left sided pain oba lower abdominal pain oba back pain kati buli we bunaabeeramu obuwuka nga bulya buli we buli oluseke nga bukola enkovu kati wano ku scan omuntu alina pain tujja musookeza mu scan
tulabe lwaki olina obulumi wano, kiyinza okuba kyekikulemesezza okukola ki okufuna olubuto. Abasinga obungi bwemujjanjaba salpingitis eno neewona, pain neegenda, oluseke ne luwona bulungi, afunirawo olubuto. Naye singa pain eno n'agigayalira neekulemerako, era nze ngamba nnyo abasawo abamanaginga pain, fuba okulaba ng'omanya ekireese pain, okijjewo ng'obudde bukyali, kubanga infection eno gye tuzannyisa egenda viramu omuntu obugumba. Ekyokubiri, tugenda kufuna kye tuyita hydrosalpinx. Bino byonna byegoberera. Hydrosalpinx singa zino enseke zinaaba teziwonye, ebiwundu bino bigenda kukola amazzi, fluid. Enseke zibeere nga zifuna sharp pain, ng'olumizibwa enseke nga tonnagenda na mu period, ng'olumizibwa omugongo nga tonnagenda na mu period, ng'olumizibwa nga weegatta. Ekitegeeza omwami buli wanaayingiranga n'akoona ku nseke zino endwadde nga zikuluma. Enseke zibeera zitujja ng'olinga alina olusujjasujja. Nga kiri munda. Tugambye omwami muba mwegatta mu sex nga gw'ofuna pain, kye twayita dyspareunia. Buli w'onaafuna pain weekanga. Jjukira, ewali obulwadde enkwanso zityayo. That is one. Wabeerawo heat, omuliro. Kyova olaba omuntu alwadde salpingitis aba ne headache, aba ne fever, olusujjasujja. Luva ku kiri Nti ayinamu inflammation mu mubiri. Kati gwe omwami okanya kuvuubiika wano munoonya mwana, kumbe onaafa ki? Pain mu luseke. Kaakati enkovu zino, amazzi gano agakuŋŋaanira muno ne galekamu enkovu. Katonda bw'akuyamba enkwaso n'eyitawo n'ejja wano, ejji ne likwatirawo, bigenda lemerawo. Tufune kye tuyita ectopic pregnancy. Ectopic ogijjukira? Implantation in the tube. Nti ejji n'enkwaso olubuto lw'omu nseke. Ekikireeseewo ki? Zino endwadde ez'omu nseke teziganya jji lino n'enkwaso kutambula kujja mu endometrium eno. Kyova olaba abantu abasinga bafuna ectopic pregnancy ng'abadde balina infections ezo emabega. Era ectopic pregnancy basalamu luno oluseke, bakulongoosa ne balugjamu ne kasasiro waalwo n'osigazaamu oluseke lumu. Naye osobola okuddamu n'ozaala singa luno oluseke olusigaddemu luba luli no mu bulungi. Era omwami asobola okugamba mukyala wange namuwasa, baamuggyamu oluseke lumu naye tafuna lubuto. Mugenda okukebera nga n'olwokubiri lwakola ki? Lwalwala. Oluba lwalwala, emikisa gy'okufuna olubuto giba gikoze eki? Gibeera gikendedde. Ekyokusa kye tugenda okwogerako ng'ovudde ku hydrosalpinx kye tuyita tubal blockage. Ekola etya? Nezizibikira. Buno obwadde bwe twogerako busobola okukwata ne ku myaka 4 nga wazaala abaana 6 n'ogenda mu bufumbo obulala omwana n'abula. Kye tuli okwogerako lwali luli mainly ku secondary infertility. Nti bintu ki ebitawaanya enseke ebijja oluvannyuma? Mulimu abakyala abaazaalibwa nga balina very long fallopian tubes. Ng'enkwaso zitambula olugendo ne zikoowa nga tezituuse mu ampula. Olwo kyekiddako. Ekyo baba bakuzaala bwe batyo. Naye kansoke nyogere ku blocked fallopian tubes. Endwadde zino zetwogeddeko, they are the major causes of blockages in the fallopian tubes. Nti bwe zinaagenda zirya, enseke zino zigenda tuuka ekiseera zikole adhesions, zetuyita enkovu. Enseke zino zeegatte. Bwe zineegatta zijja kuba ziggalidde ejji nga ziggalidde neki n'enkwaso. Olyoka onoonya omwana. Eri ejjiddamu? Amagi g'olina kitu. Enkwaso namu? Yoyo omuntu agamba baakebera mu scan ne bagamba amagi ngalina. N'omubuuza wakebera ku nseke. Ate abantu teri kyuma kikebera nseke okuggyako x-ray. Kubanga omuntu ayinza okugamba mu scan kukebedde enseke nnamu amagi malamu. Kati kambabulire ekyamazima. Scan ekebera nnabaana. Tujja kwogera ku bizibu ebitawaanya nnabaana. Olina ebizimba, olinamu obulwadde mu nnabaana, ekebera amagi. Bw'oba oyagala kumanya ekifa mu nseke zo, oba zaaziba oba ndwadde, tugenda mu test gye tuyita hysterosalpingogram. Kankiwandiike kyonna nkimaleyo. Hystero tuyingiza ddaayi wano
dye nejja neyita wano negenda mu nseke twagala tulabe gano amazzi ge tusindise mu nseke gagguse mu lubuto oba gakomye wano tegagguse kyetuyita hysterosalpingogram HSG. Kati buli mukyala anoonyezaako nga yazaalako omwana kiri kyekimubaako 90% kati nganza babeeramu obuzibu bubeera ku nseke era bw'omala okukebera enseke n'omanya nti no there is partial right tubal blockage oba there is bilateral tubal blockage ngoma zombi enseke zaafuna obuzibu oba zaafuna damage enseke z'olina olwanako ziwona otereere ziwona okusinziira kati tulina partial blockage esobola okutereera and blockage kisinziira weya oyinza ofuna blockage ng'eri eno oyinza ofuna blockage ng'eri ku isthmus oba blockage ng'eri ku ampulla kakisinziira kyova twagala nnyo okukebera omuntu omugamba naye wakebera ku nseke nti akiwuma ekyo nkitya bagamba kiruma obulumi businziira ku muntu agikoze naye olw'okuba nti tuyisa eddagala muno okusobola okulaba oba enseke zigguka ofunamu ka mild pain naye kati abantu ogaane kunoonya mwana otamanyi na buzibu bw'olina omukyala omusanga bulungi n'agamba musawo noonyezza omwana abuze naye onoonya omwana tomanyi buzibu ki bw'olina obukulemesezza okukola ki sooka ozuule lwaki abuze kubanga oyinza ogamujja wakuloga naye ng'enseke zino yaziroga ne ziziba agamba mujja wange andoga abeera ne discharge every time abeera ne infection every time infection yagenda mu system neyonoona system nayeta kye twayise structural problems eziremesa omuntu okukola ki okuzaala kati abannayuganda omuntu wa bulijjo njagala ategeere nti wemba sifuna lubuto there must be a problem with my system nabaana namukala obuzimba oyinza obba olinamu obuzimba nga bubiri tebukulemesa funa lubuto okebedde enseke because mu kukebera enseke onoonya ninamu salpingitis ninamu hydrosalpinx nina tubal blockage nina partial tubal blockage so kati omuntu ali eyo ky'olina okumanya nti buli woyisaawo omwaka mulamba nga tewekebedde oyagala kuzzaako nizo zaala omwana nga alina emyaka 3 njagala mmuzzaako naye neetambuza omwaka nga sifuna ki lubuto sooka okola investigations olinde ng'omanyi nti enseke zange nnamu ekitegeeza obudde bwonna nsobola okukola ki okufuna olubuto abasinga agenda okujja ng'omwana wa myaka 8 atya gwazaako naye yatandika okugezaako ng'omwana wa myaka 3 ekitegeeza amaze emyaka 4 atamala na kunoonyereza buzibu bukola ki buvaawa kati gweyagala okebera enseke test tugambye esooka ye hysterosalpingogram eyokubiri transvaginal ultrasound scan ono imaging wonna yakolawo tozungira walala yasobola okukebera munda because mulimu abali ekiruhura abali yewala naye nga tamalina investigations ezeetagisa okusobola okukola ki nga yakola scan ekyo transabdominal scan neekoma kungulu netamalayo details kati mu shee naddako tunayogera ku magi shee ne naddako twogere ku hormones hormones zekyanga zitya hormone imbalance omwami azaala n'omukyala azaala naye enkwaso zaabwe tezakwatagana si hormone imbalance kwe kubanga wali ogenda mu periods bulungi otandika ozibuukabuuka waliwo ate abo bo kiba kitya abo nabo tujja boogerako mu hormone imbalance eno gundi eno egenda kutwala akaseera nga tuba nnyonnyola nga mwe temwetegeera weetegeeza ng'ekitegeeza bw'azungirako ewala azaala omwami yes bulungi nnyo era abaami bo tebagenda mu ddwaliro ye eddwaliro li agenda wabbali nasooka n'agezesa bw'akwasa ng'akomawo gutofuna lubuto naye kiki nze mu ddwaliro tofuna kale asobola okigamba nti teri nagenze ewala nga nalufunye atasobola kyogera omanyi kyakoma okukola tozaala nze nkimanyi tozaala okakafuwa bujjeewa nze nkimanyi omusajja bamubuuza ebyo tozaala yes naye omukyalo olina okujja n'okebera aba primary infertility enseke zo ziyinza obba mpanvu nnyo ng'egirituuka likooye enkwaso ziba zikooye tezisobola kumala obuseke obuyinza okuba bumpi nnyo very short fallopian tubes oba very long fallopian tubes those are abnormalities zozaalibwa nazo era gwe owasa omukyala ng'omututte ebizibu omala mutuusaayo n'otegeera nti wano
Kyengamba abantu sooka oliyeko lyako nti ono kyentutte mulimu kubanga gesafe newoku northern bamala kuwa muhula n'obulwako oyo nedda mpaka oli tulabe naye anti kati mu bufumbo olina oyimirirawo munno kati manyo bw'omu omuwasizza oba otomedde kaŋŋambe naye kati omukyala ono bambi yeetaaga obuyambi kubanga teri Mr. Lugonvu mukyala atayagala mwana era asajja mali badde temutunenya omukyala nga tayagala kuzaalira mwami we nga omuwasizza n'oyanjula ewamufe abakyala ekituluma omwami yanyanjula n'atwala ebintu abakazi bagenda mubba kyekibeera mu bwongo bw'omukyala yenna tetwagala kufiirwa mu bufumbo bwaffe era abakyala ffe abasinga okwerwanako mu nsonga eno omusanga mu ddwaliro ng'alina ebibaluwa bino agenze eno ayingidde essabo ayiya naye anoonya omwana toyingira ssabo nkwegayiridde toyinza genda wa sitaani oggyeyo omwana genda bakebere sooka okebere nakunyumiza omukyala yagenda mu ssabo yejja nanyumiza nangamba musawo nagenda mu ssabo ne omusawo omuganda nangamba tozaala kati waliwo wali keesi y'abafu waliwo ekintu ekyakwambala ekikulemesa okuzaala giyingiremu nkuggaliremu naye bwe ndeekaana nti bwa obuukemu mu keesi kijja bba kikuvuddeko ekikwa ky'obutazaala omukyala agenda mu keesi nga yeebaka mu keesi ng'omwami omusawo omuganda aboggola jjukira oba mu keesi oba tokola ki oba towulira omukyala nga abeera mu keesi ono ng'ayita oli yayitawulira ali mu keesi onamugamba omuzimu gw'obugumba gukulemeddeko kubanga obedda nkuyita olemedde mu keesi naye ngamba kozesa common sense oli mu keesi obeera owulira wandiwulidde otya nagamba sikuwulidde nti obwedda mpita omuzimu gukulemeddeko tojja kuzaala akasente akalidde asooka kuwaayo ago nga tonnayingira mu keesi ennamba z'essimu bakyala twebereremu weefeeko gwengo omanye ekizibu kyo tunoonye solution ng'omaze okukola ki ng'otegemusawo obuzibu bwange buli ku nseke zino onoonye obuzibu ng'ofana ki ng'ofana nseke sheddako tugenda kwogera ku magi ebizibu era n'obubonero bw'otegererako tuwogeddeko obubonero obukulaga nti obuzibu buli ku nseke pain ekulemeddeko mu ndira omugongo okubanga gukuluma obeera n'olusujjasujja ofuna headache kyekikulaga nti inflammations mu pelvic region y'amaanyi tujja kwogera ku bubonero obulaga nti amajigo gayina ekikyamu oba nti obuzibu obukulemesezza okuzaala buvudde ku ki ku magi ayagadde okwebuuza towerabira kuba ku 0753 29 29 79 94 94 oyo okuba ng'obooking appointment 0753 29 79 94 appointment ebeerako okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 12 test singa zino zihisterosatmegwa tusula tukoze booking togwambugi nojja n'ogikola it's a long procedure osula obookinze netusooka tukolako olunaku olwenkeera then eyange eya Airtel 0705 25 14 59 0705 25 14 59 then MTN 0781 95 97 38 ojja osobola okwebuuza ku kintu kyonna kyonna ky'owulira kasita mbeera ng'akimanyi waliwo yankubidde nga mbuuza ennyindo zameramu ebintu ne mga agenda wa ear nose and throat ye specialist w'ebyo biki w'ebyo ebintu oluusi yomba kukebedde ne kukebera tugeze nga wazibikira muno nange mba nina okusindika ow'omukugu mu ekyo ekintu bange era mbeera nkuyambe nti obulwadde tubulabye naye management ya mukugu yakuguka mu ebyo ebintu mwebale nnyo okubeerako mwebale ddala tujja kwongera okubasomesa mpola tugenze mpola abantu basobole okwongera okukola ki okukitegeera obulungi nange sinza kweyongerayo musawo Aida Nassolo byasomesezzaako waliwo gwe bikutteko oyinza okuba nga gwe tebikwatako obutereevu naye ng'olinayo omwana wo gwe bikwatako gwe wafumbiza n'ebintu wabirya naye ng'oluzaalo lubuze olinayo omwana wa ssengaawo omwana wa kojjaawo oba omuntu yenna gw'omanyi ng'ayita mu mbeera y'emu yazaalako naye olubuto olwokubiri lubuze simu ya 0753 29 79 94
gikubeko bajja kubanga bakulungamya ojja genda okeberebwe ate ojjanjabe ekintu ky'omanyi obulungi watugambe neziri zinsami artificial bw'obanga oli anti-IVF tugikugamba nga buli kimu kigaanye naye era nazo baziba kuba ne zigaana yes tukukebera because awo oba ogenze mu artificial ovudde mu nakyo eya Katonda kati omwana aba afaanana bazadde be bakuggyako enkwansozo n'omukyala ne bamuggyako amajiige ne babigatta omwana era asobola okuvayo ng'akufaanana taata we musola bulungi mweraba eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.